omukadde ono awangalira ku kyalo Buwambo mu disitulikiti y'e Wakiso gye namusiŋŋaanya okunyumyamu naye okumunoonya waliwo eyambagulizaako gye buvuddeko nti omukadde ono alina obulumi obumwezinzeeko kumpi ekiseera kye kyonna eky'obulamu. Bw'omulaba ng'akola emirimu egy'awaka kikubeerera kizibu nnyo okumanya obuzibu obw'alina, era nange nasoose kuwakana kyaddaaki nammala ekyewungula. Twakkalidde emboozi n'egwa amakerenda, bw'atyo n'ambuulira n'amannya ge nti ye Naabaweesi Oliver. Olwo n'andaga n'ebbwa ly'alina ku kugulu kwe okwa kkono, wamma wano ng'ow'emmeeme nnafu tosobolawo. Kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo, kuba ye ensonga zinaziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujja we, ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Ebbwa lino yalifuna mu mwaka gwa 1952 nga kyajjaweza emyaka 10 gyokka. Baali ku ssomero, obudde nabwo nga bwakinnyika gobe, akageri enkuba ke yali yeefuza olunaku lwonna mu kuzannyamu ng'abaana mu budde obwo. Mu butano yasirittuka n'agwa, kwe kufuna obukosefu buno, wadde nga mu kusooka byali ng'ebyokusaagirira. Yajjanjabwa n'awona ne wasigala enkovu gye yawangaala nayo okutuuka ku myaka 40 egy'obukulu. Laba ate ekitibwa ekyaddamu okumutaagula mu nkovu eri, wamma ate awo ne liddamu kusajjuka bubi nnyo. Yafuna obujjanjabi obw'enjawulo okuva mu ddwaliro mu bitundu byabwe, ng'omuntu omulala ajjanjaba ekiwundu ekya bulijjo. Kati kwaddamu omwaka nagwerabira ekityate kyanfumita mu nkovu, naye nga nkovu nkadde yadda nakusoma nensoma kakati kutuusa lwekwaddamu omwaka nagwerabira nga ndi awo nga ndi mukazi mukulu, nga ndi mukulu ddala myaka nga 4. Ekiti kya muwogo ne kinfumita bwekiti, naye gye myaka nagyerabira kubanga kyanfumitira awo Buwamba. Obujjanjabi nga mbufuna nga kuwona, naye ate nga kuddamu bafunye ku buwundu bw'ebiti. Kati siraba nsonga lwaki nti kuba tekuwona, kitegeeza treatment like ayitofuna emala. Kaakati waliwo lwe nafuna emala nze nzennyini ne neetwalawo mu ddwaliro, omukyala nanzijanjaba nampa eddagala, okusinga n'aŋŋamba nti kyetaaga kumira ennyo olikale munda likale, nemmira nampa lingi nnyo nga nze nejjanjabye. N'aŋŋamba kapusi ezange ze nali nteekako zaali njeru, n'aŋŋamba nti jjajja ezo kapusi zikola ku mabwa, teekako naye twala lino eryangu mmire bumizi nempona. Naabaweesi ku mulundi ogwo teyamanya nti kizze kimwa kya mugole ekijja ne siiri ne kimala omuwumbo. Ekiseera bwe yalaba kigenderedde nga kyajjanjaba tekikyukako yadde, kwe kugenda ew'omusawo omukugu abimuyitiremu. Omusawo gye yakamutemera nti bw'etaaba entaanya etta amenvu, okugulu kwe kwalijulirirwa okutemwako. Naabaweesi kyamukuba wala nnyo, era obweraliikirivu obwamujjira ng'akyali ne mu maaso g'omusawo yabirowoozaamu ku mbeera embi mwawangaalira. Kati ate bw'atemwako okugulu bwe kinaaba, era yakuba nkyukira ng'adda waka. Kati emyaka nga 7 egiyise ng'ebyeddwaliro abikonga lusu. Jjajja bw'okyogenda mu ddwaliro, abasawo bakugamba weetaaga ki eddwa lino okulijjanjaba okuwona obulungi, ki ekyetaagisa? Ngendangayo mu ddwaliro saagala nkulimbe. Buzibu ki obuliko okugendayo okumanya eddagala olina odditeekako n'abasawo abakugu okubaako bye bakunnyonnyola ku ddyo? Nagendako omusawo omu dokita, era sadda walala kuba ye yaŋŋamba nti okugulu kwagala kutemako. Yamugaa nti sirina mujjanjabya nanzijanjaba kugulu nga mukugjeeko nti kati jjajja onookola otya, onejjanjaba wekka. Mugaa nja kukola nga bwe mbadde nkola bulijjo, nembeerawo nga nnyiga nteekako eddagala ly'ensanzi lyonna lye baŋŋa nti eryo liwonya nga nteekako, eryo likola nga nteekako. Omusawo talina ddagala lyagamba lyonza kugira ng'oteekako obulumi, kuba ebbwa buli erirwawo liba lirya nnyama.
musawo kyoyo yaŋŋamba okutemako oyo yandowooza yanyiiga bunyiizi yaŋŋandika kati munenze nkulese onejjanjaba wekka nemuddamu nti nja kwejjanjaba nga bwe mbadde era nejjanjaba nandeka teyampa kantu konna ndowooza yagamba oba yagamba atya yalowooza atya mu bulamu bwe simanyi. Esekeza jajjo wagendayo mu bbanga ki omusawo wagendayo mu bbanga ki? Neerabira nze emyaka ndudde. Esekeza emyaka giyitiddewo ddala? Giyitiddewo ddala giweze kwegamba wano mmazewo 5 naye mukakasa nali nakamala emyaka nga2 ndowooza giweze 7 nga ŋŋenzeeyo wadde kita. Kati okuva oluvannyuma lw'emyaka 7 n'okutuusa olwaleero toddangayo okuwa musawo kwetegereza bbwa lino ddala kituufu kiki? Sijja kulimba njogera ebyobulimba sigendangako mu ddwaliro ddala kasita yaŋŋamba okutemako siddangayo kubanga ndowooza nti buli gye naagenda bajja kugamba ebbweryo nga bwe lisuusa emyaka kugulu kuveeko ndowooza bwe bajja okuŋŋamba era siddangayo nabiviirako ddala nentuula wano. Obulamu bwo bwa bulijjo engeri gyabutambuzaamu nayo teyinza kukuwoomeseza nakabululu yadde olw'ebyendya bye nasanze ateekateeka okulya beppo n'ensula eyungula ezziga emmere kirayo tennayiisibwa enva zo nga ziri talatibu. Nkujjukiza ba Ivy Properties Limited bano nno beebeesigwa mu kugula n'okutunda ettaka bakuyambako okukulaakulanya ettaka lyo okukuzimbira n'okukufunira enju ez'okupangisa tebakoma okwo bakuwola n'ensimbi okuva ku mitwalo 20 okutuuka ku bukadde 10 eza Uganda bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu eziri kapande kano ofune empeereza ey'omulembe. Natunudde ku kafaliso Oliver bulijjo kwa Soluba amaaso nengakuba ne ku bye yeeyalira ne bye yeebikka byonna nga byampona munnange bya Katonda Samuel gw'olaba atereeza obuliri gwe ntambula naye ye yansooka n'okumanya embeera y'omukadde ono bwe twagenze gy'ali nga tuliko nettu lye tumwetikkidde olwalira bye nafuna kamwenyumwenyu ku matama mu by'omwemu abadde omufaliso bulijjo gwawanjagira entakera essuuka ennungi n'ettaala ekozesa amaanyi g'enjuba saako ne ku kasoda yeenywereko era engeri gye yatwebazizaamu sinza kugikolojjera gimalayo. Kundeetera ebirabo byange ebirungi bwe bityo neeyanzizza ate nga si byokka bandeetera dda oyo andeetera bulijjo kwe mwalabidde neeyanzizza nnyo tubonga munnange neeyanzizza bya Katonda taata neeyanzizza mukwano gwange. Naye mu bisinga okumuyimbya endubaale ekyokulya kyankizo nnyo ku byo nga n'obuwoomi bw'ennyama kati bamunyumiriza bunyumirize byandya ebisinga okunyigiriza. Kati njala twogere nnyo mu kaseera nga byosize mu kaseera nti obisimbye busimbi tebinnakula kati awo ekyendyo kikola otya awo nga biba tebinnabakula oba toyina kyakkola kubanga munnange onookola otya onoogenda obbe bubbi oba toyina obeerawo. Byolaba afumba nabyo yantegeezezza nti okubifuna yabijja emmannyo ga mpisi nga envu ezo z'enfumbi olwaleero nyina gye ndaze mbadde mmanjayo ssente zange sanze omukyala asalasala emboga nemugamba nange njagala emboga naye siina ssente nangamba jjajja kankuweeko olubajjo nampaako olubajjo oli gwe mbadde manja n'akomawo nemugamba naga jjajja ninawo 10 nengula mukene naye kyekyo kyokka. Mbu waliwo omuzira kisa bulijjo atera okubaako obuyambi bwamuwa naddala bwe kituuka ku kugula eddagala eriweweeza okugulu kuno naye twasanze ennaku zino akasente nti kamukendeerako. Ate omwana badde nnyamba n'ampeereza ssente kati takyalina era jjulo yaneetondedde naga jjajja nsonyiwa namugaa ndi kale kasita nyinawo kati abantu ennaku zino abannyamba tofaayo tegeka ebirala byagala okutegeka ebyo byobadde okoze ne bifa ne byonooneka ne bakwonoonera bireke era guma kati ninawo abanzijanjaba jjajja esente z'eddagala konza nina abanzijanjaba bireke tolumwa agandi jjajja n'okujja eyo mbadde ntya siina nakekuleetera siina nakikonze bireke ng'atera okundeetera
nangulira wana amatu ga mukenengana nagaleeta bwento nempangala bwento nonoonyereza. Emboozi ng'ekyakwajja nayagadde okumanya oba ab'eŋŋanda ze baliko engeri gye bamuyambyemu mu buzibu buno. Siina muntu annyamba waffe, eyali annyamba yafa ne mutowe n'afa enateete. Ajajja muba bazaala abaana bameka? Tugambe taatawo be yazaala oba maamawo? Maama nze wa taata yanzaalayo nzekka omu, naye nga taata ffenna yatuzaala baana bana. Bonna n'omu ye yafudde gwe baziise eggulu, ye baaba wange kwe mbadde nzira. Ababiri baali nateete nabo baafa, be baasooka ate okufa. Kati ekitegeeza nti gwe osigadde? Nsigaddewo nzekka mu baana ba taata yatuzaala bana bawala, teyazaala ku mulenzi. Nze nsigaddewo nzekka, mukulu yagenze eggulu bamuziise. Mu biseera biri ng'akyalina embavu oba buyita obuvubuka bwe, yakolako edduuka eryamubeezangawo, wabula olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza terwalitaliza era binyumya abiddiŋŋana. Edda nakolanga nenkola ne ku dduuka mu lutalo waawe lwatabukira lukanirigwa basirikale nga batubba, bavanga ebbombo ne batubba, abayekera bavanga ekikyusa nabo ne bajja ne batubba, bawulira nti abasirikale bazzeeyo ate nabo enkya nga bajja nga batubba. Kati edduuka lyange netikalamu obuntu butono nnyo nga tulyako buli bwe buti. Olwo babasanga ne babamenyo bajja n'agamba mpa ekyo ng'amenya nga womooli naye n'amenya odduka, bawuliranga amasasi ne tufukutuka noyita emmanju, nabo ne beefulukuta, nabo ne basanga yadduse ne bayingira buyingizi. Sikumenya nzinyimirya. Kati olwo otuuka ng'olwokomawo ku dduuka amasasi gakendedde? Bagenze owuliranga emmotoka zisimbudde ne mukomawo. Osanga nga bayingidde, kino bakitutte ne bakitutte. Kisinza kuleka kukugamba omukadde ono obulamu bwe bwonna teyazaalayo ku mwana, ekimu ku bimwennyamiza buli olukedde. N'ennaku enkulu ez'okusanyuka abadde ng'agenda ewa baganda be ne bazirya bombi, ekintu ate kati ekitakyasoboka olw'embeera ye. Nali ŋŋendanga ekazo nga tugatta n'abeekazo bannange tuliira wamu ku lunaku olukulu. Kati ntutte emyaka egyo ng'okugulu kuno kunnuma nnyo, kuba bwe ŋŋenda ekazo nsula mu ntebe ennene ate tekwagalamu kunnuma, siyinza kuweta nnyo kubeera muli mu ntebe bweti, saagala. Emyaka egi Krismasi ezi ndiira wano. N'enjumwa wangaalira si yiye, era kiteeberezebwa obudde bwonna nnyini y'okumufuumuula kajjampuni awo ate abalagale mu bbwa, nawo wennyini awangaalirawo yekka. Kale ng'ekirwadde ne bwe kimuzinda mu matumbi budde, ebyokuwona guludde nazza bibye. Oyinza okuba eyo ng'olina omutima omudduukirize ne weebuuzaamu nti obuyambi bwe buyinza kumutuukako butya. Osobola okweyambisa ennamba yange noti 7548 obuyambi obwo bumutuukako butereevu, kuba ye emyaka 85 gy'alina, eby'essimu mpaawo byagitegeerako, ate nga nawaka waabeera akageri k'aba yekka tewali ayinza kubimuyambako. Nze Jammeh Radio Uganda.